Katusembezeewo mukama waffe chairman waffe Mr. Wekesa Wambogo naye ngamba nti nga tonava waggulu ndina ensonga emu gye njagala ogyogereko nga tonava waggulu, ensonga y'akasente k'abavubuka nkusaba ogyogereko. Webale nnyo eri muganda waffe Masagazi Yeroman soro nnyo kyanaku nnyo okuviirwako mukyala wo, era ndekeredde bingi gye mbadde ne making sure nti ndina okubeera wano. Byokoledde NRM, byokoledde gavumenti ye NRM bingi nnyo, tubadde tetusobola butabeera wano. Baganda ba Masagazi ne family yonna, mikwano gya Masagazi n'abo bonna bakola nabo, bamasheki n'abanaddiini abasigadde mwena abali wano, bapoliticians mwena omuli n'abakulembeze ba NRM, naddala bamemba ba NRM, family ya NRM. Wano tulina ba RCC ne ba RDC mbarecognizinga buli omu mu kiti kye. Mwena abakungubazi, kyanaku nnyo okufiirwa mukyala wa muganda waffe Masagazi. Nze bampita Wambogo John Wekesa, nga nze chairman wa NRM owa Mbale City, ate nga ye chairman wa NRM ate omulonde. Nga bwe mumanyi twavudde mu kulonda mu kibiina okwa structure, twabadde mu kulonda okwa structure, kati nze twatandikidde ku village paka ku city, nze chairman wa NRM omulonde ku myaka 5 paka 23 nga nze chairman wamwe wa NRM. Baganda baffe naddala mukulu Masagazi, enaku gy'olimu nnene, naye nze nkwebaza, twayogedde kuva jjo, webale kuguma lwakuba Mungu kyabaasazeewo ffe tetusobola kukilemesa, wabula kye tujja okukola kyokka kwe kusabira mukyala waffe nti Mukama amusonyiwe, amulamuze kisaamu byonna ebyamusobako. Mu bigambo ku lw'obudde, njagala kutwala omukisa guno okusooka okwebaza mwenna aba NRM abali wano ku lw'okuparticipatinga mu kulonda kwa structures okwawedde. Njagala kutwala ate omukisa guno okubasaba mwenna aba NRM abali wano nti okulonda mwamaze okwa structure, naye tukyalinayo okulonda okulala okujja. Okulonda kati okujja, kati tugenda kulonda bafulaga beara, tugenda kulonda bafulaga beara, bafulaga beara baffe tugenda okulonda, tugenda kulonda bafulaga beara ku level zonna, tugenda kulonda bafulaga beara ku level y'abakyala ku city member of parliament, tugenda kulonda ba MP aba constituency Northern Division ne Industrial Division, tugenda kulonda bafulaga beara ba mayor ne ba councillor n'abalala. Mmwe ba family ba NRM mbasaba nti mweyongere okwetaba mu kulonda kuno, mujje mu bungi. Ba MP mugenda kubalonda nga 16 nga honorable Sekimemba bwayogedde. Ate munansonyiwa kwanza nkoze ensobi y'amaanyi, siricognizinze in a special way my boss the SOC member, mukyala mukulu nnyo mu kibiina kyaffe mu protocol mu kuricognizinga nandibadde gwe nsookerako. So mbasaba nti mujje mu bungi nga 16 mulonde member of parliament agenda okusitula bendera za NRM. Bakanya
candidates mbasaba mugende mu maaso nga munoonya akalulu. Ffe aba NRM tetubera na ntalo wabula tunoonya akalulu ne tuwangula buwanguzi. Mwalabye aka structure twanoonyeza buli omu yawangudde buwanguzi. Era nakano ke tulagamu mweyongera okunoonya tuwangule buwanguzi. Kaakati eri bacandidates njagala okutwala omukisa guno okukakasa bacandidates nti nze nga chairman wammwe ngenda kubateekerawo akalulu akali very credible and very transparent. Mugenda kufuna akalulu for the first time nti akalulu kofunye ku ground ke kalulu kolina ke kalulu akajja okulangirirwa. Tewagenda kubeerayo omuntu agenda okufuna fulaga ye ate asange nga bagiwadde omulala. Mwenna bamemba ba NRM abali wano mbasaba ku lunaku lw'okulonda mujja kubeerayo ku ground. Bw'oba olina omukisa okusobola okukwata evidence w'oli ng'okulonda kuli kugenda mu maaso gikwate. Bw'oba olina osobola okuba ekifaananyi mbasaba kikube. Bw'oba osobola okukwata ka vidiyo kakwate lwakuba evidence eyo era mujja kukakasa luvannyuma nti nze gye mujja okulaba eri ku nkomerero. Tewagenda kubeerayo kavuyo, tewabeerawo omuntu n'akulimba nti waliyo fulaga y'omuntu gye bajja okutunda nga bwe mwali mubiwulira edda. Ebyo tebiriiyo. Business mu politics wa NRM taliiyo. Tukola politics nga bwali nga reflectinga the will of the people. Naye obudde bwe buno ekibuga tukikwase NRM. Kaakati ngamaliriza kati sente z'abavubuka ffe mu NRM waliwo sente eziva ku secretariat nga zijjira bukiiko bw'abavubuka ab'oku village. Sente bazisindika tuzirina. Naye kye tubadde tukola ku nkalala ez'abavubuka abatuufu. Era enkalala tuzimaliriza leero tutandika kubasasula nkya. Waliwo district ezafunye obuzibu zasasudde ne zeesanga nga zisasudde bavubuka nga zisasudde empewo. So ffe ekyo abavubuka batandika kusasulwa nkya ate ffe tugenda kusasula abatuufu. Ofiisi yaffe ekolera mu transparency na kusasula abatuufu. Tukolera mu bituufu. Na wano wennyini muganda waffe abadde wano omu ku moderator w'oku radio yagambye mbu ndeete wano ku sente. Naye ate ye nga moderator yandisoose kusaba mu baane. Ffe nga aba NRM naffe twekozeemu omulimu. Nze nange nga chairman wa NRM nyongera ku kibbo kyaffe $50,000 gaagano. Nnyo mwebalire ddala. Tweyazege. So